Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira, abajaasi baali bamaze okubeera nga batugomberamu obwala mu katale gye nali mpekukiddeko, nyongere okubeera nga nfuuzafuuza n'okuzuulayo ku byama ebyali bindeese mu njolinjo. Munnange, gw'omusango gwanzika mu vvi. Newankubadde nalinawo omukisa ogulagiriza nsobole okubeera nga nfuna ensimbi ez'okubeera nti ndiyirirwa, ekyo nakyerekereza olw'obutaagala kuleetera be nali nsula nabo kalunsambulira singa mba nvumbuddwa mbu ndi mukessi. Bwe ntyo ne nsalawo ngume Masajja ntwalibwe nkole Ssessolo era ntuntuzibwe ku luguudo olwali lutemebwa. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe ey'omunaana n'omutwe ogugamba nnyingizibwa mu ggye ly'enjolinjo. Nga ntuuse ku mulimu neekwanira emikwano mingi era nasobola okunojjola n'okukuŋŋaanya ebyamanjolo mu lukunkumuli lw'enfaafa y'ebigambo bye bannyumizanga n'ebyabasimattukanga nga batavujjana bakombye ku magengere n'okufuuwa ku mugwabi ebyatuweebwanga kumpi buli lwaggulo nga tunnyuse, ate nga n'ebyange mbibatonera. Bwe ntyo ne mmanya amaterekero g'emmere, amafuta n'ebyokulwanyisa gye byali, gattako emyalo, ensiisira z'abajaasi, ekisaawe ky'ennyonyi ekyali kibangwa, ebibondo by'obwato obwakuumanga olubalama ne katoola w'ebintu ebirala. Bwe twaggyibwawo ne tutwalibwa tuttaanye ekisaawe ky'ennyonyi ekyali kikaabugiddwa era eyo gye nabombera. Buli lwagguloggulo waabangawo akabinja akaagendanga n'omukuumi alina omugemerawala okutema enku mayiro nga 10 okuva we twali. Olwali olwo ne tugendanga bulijjo era ng'oluwalo olwange lutuuse nakwasibwa embazzi n'entema bugombero wakati. Bwe kaagwa ne keerula akalala okwali ekisuwa kabundi eky'obusajisajji era wano we nayingirirwamu ekirowoozo ky'okubomba ngende nkette n'etterekero ly'ebyokulwanyisa eryali likukuliddwa mu kibira omwo. Nakoona ku kati nga bwe neenyonyongeza, obusajisajji ne busaanuuka ne bukawemberera. Omukuumi yalaba neesiisa era neesuuliddeyo gwa naggamba ate nga byandagira alinga abivumbagira mu mpompogoma y'ekiswa. Kwe kwekwaamwana ne yeekandagga ng'ajja we nnali. Naye aba atuuka ati wansi w'akati ne nkakaaka embazzi, munyeera w'obusajisajji n'atuyiikira. Nasuula embazzi wansi mbwekunkumuleko era naye n'akola bw'ati emmundu ye. Nga nno bannange enseko zibakunya ekimugunyu era mu kaseera ako we neeseebululira ne neemulula ekibira ne kimmira. Nawulira okubwatuka kw'emmundu kyokka saagifaako kubanga namanya ng'omukuumi yali agikuba muwawa lwakwetakaabiririzaako baleme kumunenya nti Nabumbi alabawa. Natolontoka mu kibira nga nnoonya etterekero naye bwe litambula. Ddaaki nagguka mu keereerezi era ne ntuula omwo male okulowooza kye mba nkola. Nga nkyasookasooka emmeeme empa ekirunga mu kye mba nkola kyokka yo ng'ekyeremye, ebiwuka ebyali bifaanana ng'obusowera byanjiikira ne bitandika okumpaata obunnyo era nga buli we biruma wawookeera, walunguula, wabalagala era wasiiyirira. Nasooka ne mbitirimbula nga bwe mbyesaga nga nduyita lw'amannyo weno, naye ngenda okulaba nga byeyongera kwekunga na kwewuula. Olutalo byalulinnyako. Nafubutuka ne nziruka nga mbyewujja okutuusa lwe neevumbika mu kibira. Nayongera okulegukira mu kibira era n'obudde gye bwansanga okuziba. Bwe ntyo nawalampa omuti era okwo kwe nasula. Obudde bwe bwakya ne nzika ne neeyongera okunoonya etterekero liri era saalwa ne nziguka aweetadde. Mba ngenda nsolyasolya n'omwoyo sitaddeeyo nti osanga banteeze, mpozzi baayunguddemu dda abampi n'abawanvu bagoojjedde nabagwa mu ttaano. Bwe baamala okumpujjamu empi ndowooza olw'okubakaaluukanya n'okuboosa empewo nga bankulubbya.
Bwe natuusibwa mu maaso g'ab'obuyinza kwe kulagira nkyusibwe ngende nkuluusanyizibwa okumala eddaaza ddamba nga tukolera mu tterekero ly'ebyokulwanyisa balyoke bammalemu akabanza akakammombya. Nga ntuusibbwayo nalowooza nti so nga Namugereka yali ayagala nze. Laba etterekero eryankwasisa nga ndinoonya ate gye baali bandeese. Leero luno baali ddala bagobedde munyo mu ssubi era nga baakinaanisa akyagala. Weewaawo twakozesebwanga naggundu w'emirimu emikakali egy'akabinu okusuulira ddala enjuba ate nga n'akamere ke batuwa kakoowemwawemwa naye nga sifaayo olw'okugobolola kwe nali ntuuseeko. Anti nga ffe tutikka n'okutikkula entolomole z'ebintu ku mmotoka nga tubijja ku myalo. Tubitwala mu bifo ebikukulire ebyekusifu ebimansi ate nga nsuubira nti kasita eddaaza libansiba oluliggwako nga bannyimbula. Kyokka ng'eddaaza tulikutuddewo ate n'eryokubiri nga tulituuse mu masekkati natandika okweraliikiriramu naddala olw'ebyo bye nawulira nga bannange basiinyaako mu kwemuumuunya kwabwe nga bagamba nti eby'okutugamba nti twali baakuteebwa byali kutudibukira na kutuguya. Nti kubanga bo baali balabye buli kaseera engolombo z'abantu abaaleetebwa okukola eyo naye nga tebaddayo kubalabako wadde okubawuliza ate ng'olugambo lugamba nti osanga battibwa buttibwa oba baabawaŋŋangusanga baleme kuggula byama. Ennaku nga zeekulungudde nnyingiko ate nga n'ebyogerwako tebyanya nabijjako omwoyo anti ng'eby'omu lusiisira bwe bityo bwe bigenda buli avaayo kyasanga kyeyimuttulirawo ne bwe kiba ekijweteke. Naye ekijja okunzijayo kwe kuwulira ng'omujaasi asunira munne ebyali bitutegekerwa. Nali ngalamidde awo kumpi n'ennyonjo y'omukuumi nzibiridde ndowooza era nkusuwaza ebyama bye nali ndabye ku olwo. Omujaasi kwe kujja era ng'alowooza nti neebase n'abuulira munne nga sse era avumbeezezza ku ddoboozi nti owange omanyi nva mu ofiisi naye nkubuulira engeri gye beetalamu ndala anti mbwe ekibinja ky'abasibe abajja kiri mu kkubo kijja era mbu olunaatuuka enkya basajja battu bano baabaluubulizza mbu baalabye ebyama bingi nga tannakimalayo munne kwe kumukomako nti se tabanga awulira. Ono yasse ekikkoowe n'agamba nti ye eby'engeri eyo byali bimutamizza obujaasi era ng'ajulirira olutalo olwali lutammuka nti singa lusansudde. Yakyusa ddeyo era ng'ayita we nnali yansamba ku bigere nga bwampita. Neewawamusa ne ntuula ne ntandika okumaggula amaaso nga ddala abadde yeebase ne yeekanga. Yamwenyaamu n'andeka n'agenda. Olwawamatukawo naggukira waali mukwano gwange nga mbimwokya era ye olwamugwa mu kutu nga ntegeerezaawo nga bwe twali tuteekwa okubomba ekiro ekyo nga tetunnakotoggerwa. Ko ye abasajja naabo nga beepanka kugira ki kututta so nga abatta emmese banatta balala. Namutegeeza nga nze bwe siwulidde nga baatola ekyokutta. Ye kwe kunziramu nti obeesiga ntegedde abasajja abo tobamanyi. Twayawukana era tetwaddayo kunyumya naye kubanga mu kiro ky'olunaku olwo mwe yabombera n'atusaanuulira. Kubanga enkeera ng'okubomba kwe kuvumbuddwa abajaasi abaali batukuuma baggyibwawo n'ereetebwayo abalala era twatandika okukuumibwa obutiribiri era nga mu lugo lwaffe olwa sseŋŋenge abajaasi bateevuunya nga buwuka. Twagaanibwa okugenda okweyambira muzimugwanya ne tuweebwa ebidomolerera mwe tubanga tutewuliriza ku mukkuto era twaweebwa ebyambalo bitukula nga nnyange ate nga tetukyafulumizibwa na kugenda kukola. Ddala nga tewaliwo oyinza kuwugulaliza bajaasi ne weemulula.
Baleeta enkwajukwaaju z'emisegula gy'embwa ziggumize empungu ezandibadde zibubira, era n'olugambo lwatandika okuyinda nti baali bateeredde mu kibira Jjagwa 10 enfuge. Ompuliriza omulungi, nzikiriza tetujja kusukkawo awo olwakadde akatutwala kantindiggwa ng'omuseze yeetisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Nzikiriza tujja kutandikira awo mu luuyi omundi Lugaba bw'anaabakkiriza. Akuume atakuumira mpeera.